tuline Honorable Nalukoola tukyali naye tuddeyo naye Kawempe wali North okupepeta akalulu era tugenda kalonda mu maanyi tetugenda kugwa maanyi tugenda kusigala nga tukalonda kubanga buli tugwamu amaanyi kyayagala kimwanguyire kubanga mulimu area z'amanyi talinawo kalulu nti awo Kawempe saagala balonde njagala bagwemu amaanyi nga tedina omwalonda alonda kalulu kinyanguyire NRM okuba nti gaapu eba ntono balyoke bakabbeko najjukira tebaddanga ngulu akaluke twaba ku 220 tebaddanga ngulu njagala okutegeeza bannayuganda bonna nti omusango gwe Kawempe teguli ku Nalukoola guli kuli munantu buli muntu yena munankyukakyuka gavumenti yene badde ina akakodyo kamu kakusiga fiya mu bantu nakubamala busuubi tebagenderedde Nalukoola ng'omuntu baagala tumala mu maanyi baagala tuleme kwetaba mu kalulu kaddako ka 226 baagala tuyongobere tugwemu amaanyi tuleme kwetaba mu kalulu nga buli omu agamba ne bwe naakalonda bajja kulangirya gwe baagala tewali kubuusabuusa kwonna akalulu nga bw'okannyonnyodde bwe kaggwa Farida Nambi candidate we NRM n'agamba nti tagenda mu kooti si kyekyoka kyeyogera yayozaayoza Nalukoola yamuyozaayoza Farida Nambi owe NRM yayozaayoza Nalukoola wa NOP ng'amuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi era ne tugamba nti ekikolwa kyakoze kya bugunjufu bw'amala omuyozaayoza n'agamba tajja genda mu kooti n'olwekyo wadde omusango gwalabika nti gwali gwa butaliimu ne mu Uganda buli kimu kyonna kisoboka naye nga bw'olaba okufa ffenna tukimanyi tugenda kufa ne buli omu ku bannaffe bw'atwalibwa mwenna mwewuunya saate mukimanyi omuntu agenda kufa n'olwekyo okwewuunya n'ensisi bibadde by'amaanyi gyendi ebadde nkikwe mu luganda olutuufu eno kikwe yennyini naye nga gavumenti yakuno ne kooti zaakuno buli kimu kyonna kyonna kisobokera ddala kyalwatu nti waliwo omukono ogw'amaanyi ogwalagira actually ne Mwami Museveni yagamba nti akalulu ke Kawempe takategedde agenda mu kooti tugeza nti bitambula bulungi nnyo saidi ejo liba tebitambula bulungi tongera okusabira byongera okutambula obulungi Kojja Kimbowa ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 ge mazaalibwa ago mwezi ogw'omukaaga ssebo tukuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ago mu advance tukwagaliza Omukama ngero okukuuma n'okukozesa ebirungi ate n'okwongera okujjanjaba abantu obulungi nga bwe zookola ebbanga lyonna kati emyaka gigisukka 20 ng'ojjanjaba abantu ssebo tukwagaliza amazaalibwa amalungi ate tukusabira Mukama era ngero okukuwa obulamu n'okukozesa obulungi yagala obujjanjabi okojja Kimbowa bukyaliyo ng'obwedda abona okusomoozebwa mu ulcers pressure sukaali n'ebirala bifaanako bwe bityo agamba nti waali kyokka ng'ate n'endwadde ez'ekyama zonzo nga tizakyama ajjanjaba bulungi nnyo abakyala emugga temutambula bulungi okuzibikira mu nseke abaami abatakyana bulungi maanyi so agamba nti no waali nnyo mugende eyo ewakojja Kimbowa ali ku kyerungujjaawo ng'ovudde ku poliisi y'erungujja obodda ku Salt Media kati ng'okava ku Salt Media ekuba eriddako erivaako ku mukono ogwo gwennyini kwali Kojja Kimbowa n'ekipande oba okiraba Kojja Kimbowa Herbal Clinic waali nnyo kubanga akwasiganya ensonga ate nga n'essimu yennyini yagikwata kati mukubireko ku 07558 4593 07558 4593 oba ojja kumufuna bulungi nnyo asobola okubanga ensonga zitambula bulungi nnyo ye Kojja Kimbowa ndi wano ne Mwami Tegusuulwa tubadde tudde okulabagana wiiki eyo yonna abadde emirimu gimukutekutemukko naye tumaze ntukwataganako waliwo ensonga enkulu ez'olunaku olwaleero gye tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo wetwogerera akalulu ka Nalukoola amaze okuba nga kanyugibwa ettale okuva mu Parliament era nga bategeezezako tetegeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kano okukola enteekateeka ez'okuddamu okuteeka kalulu kano wakati wa mukyala Nambi Farida ne Elias Nalukoola Luyimbazi Nalukoola nga nti tebyatambula bulungi
naddala mu kakiiko Electoral Commission mu ntegeka y'akalulu. Kanso muyise bukubirire tubeko ne bye twogera mu kalulu ako ku nsonga ez'okugibweko na Lukoola tulabe soko obuze kuba tulaba. Abatulaba mbalamusizza mbeebaza emirimu gye mukola yonna gye musinziira tulaba. Nze Innocent Gusuulwa akaseera ako akazigizigi ak'olunaku lwaleero ne katandikirawo n'ekusinga twebaza abantu abatulaba. Nalukoola giddwayo mu Parliament olunaku olwaleero. Obadde ogoberera ogawulidde? Amawulire bankubidde ku ssaawa zibadde nga 6 ne bagamba judgment ya leero ya petition yateekebwayo mukyala Farida Nambyo NRM nga wakanya okulondebwa obuwanguzi bwa Honorable Elias Nalukoola. N'olwekyo ne tugezaako mbadde walako kusembera kooti ne mbadde ngoberera oluvannyuma judgment n'enjiwulira eya kooti. Ndowooza tulinza okusoma full judgment bw'egyokubangirira naye ng'ekinyusi kyo nga bw'okinyonnyodde ssebo bwe kiti bwe kiri Nalukoola agiddwayo mu Parliament era akakiiko akateekateeka ebyokulonda kalagiddwa kateeketeeke okulonda okupya. Kino obadde okisuubira okubeerawo? Embeera gye tulimu mu kulumayanja bw'otasuubira mu mbeera eno obaako ekikyamu. Mu gavumenti yakuno buli kimu kyonna kisuubirwa. Era oteekwa okuba ng'oli mwetegefu okumanya nti embeera ssaawa yonna etabuka. N'olwekyo wadde omusango gwalabika nti gwali gwa butaliimu ne mu Uganda buli kimu kyonna kisoboka. Naye nga bw'olaba okufa ffenna tukimanyi tugenda kufa. Ne buli omu ku bannaffe bw'atwalibwa mwenna mwewuunya so ate mukimanyi omuntu agenda kufa. N'olwekyo okwewuunya n'ensisi bibadde by'amaanyi gyendi ebadde nkikwe mu Luganda olutuufu eno kikwe yennyini naye nga gavumenti yakuno ne kooti zaakuno buli kimu kyonna kyonna kisobokera ddala. N'olwekyo amawulire ago tegeewuunyisa tulina kuba nga twesiba bbiri kooti zaakuno bwe zityo bwe zitambuza ensonga. Waliwo emyezi 6 giri egyogerwako nti singa ebebula emyezi 6 okulonda kwa bonna kutuuke titewajja kubeerangawo kulonda kwonna. Simanyi oba mulimu akawera kagamba nti onaabangawo kusazibwa mu kwakalulu naye baga nti tewajja kubeerawo kulondebwa kwonna ng'ebula emyezi 6. Simanyi oba nze mbibala bubi ndabanga obudde obadde buweddeyo lwaki kikoleddwa bwe kiti? Bulinga obuweddeyo etteeka erya Elections Management Act etteeka teryavaayo bulungi lyogera ku myezi 6 n'emyezi 6 egyo waliwo engeri mateeka kye tuyita lakuna tebannyonnyola emyezi 6 gitandika ddi gikomekerezebwa ddi bwe buzibu obuli mu section eyo. Now kituleetera embeera ffe okwagala okutaputa emyezi 6 gye bagamba gitandikira wa gikoma wa. Leero ennaku z'omwezi ziri 26 eno program tugikoze ennaku z'omwezi 26 era ng'omusango omwezi ogwokutaano era ng'omusango gwakasalibwa essaawa nga 2 emabega ndowooza. Now leero zibeera 26 tusuubira nti akaluluko bwa MP bwa president bakalonda mu January. Kakiba kitegeeza nti entaputa yonna ebaddewo kubanga entaputa eyaliwo nga bala bagamba nti nedda myezi 6 boogera ku nomination mu kwewandiisa. Entaputa endala ng'egamba nti nedda si kwewandiisa lwebakasuula lwennyini. Singa tubala lwebakasuula tubale okuva mu January ennaku z'omwezi banaasuulira akalulu ndowooza oba 13 bammeka banaasuulira akalulu tujje nga tubala emabega emyezi 6. Bwe giba emyezi akalulu ako ey'embeera ebaddewo nga emyezi 6 musukkamu kaddibwamu bwe giba temusukka myezi 6 tekaddibwamu. Now okusinziira ku entaputa y'omulamuzi bw'agambye omulamuzi Bernard Namanya kitegeeza nti emyezi 6 leero bwe ziba 26 leero ziba ennaku z'omwezi 26 etteeka mu entaputa eyange nga bannamateeka nti kitegeeza okuva omulamuzi w'agambidde
tuli fena omulamuzi wagambidde naw omulamuzi bwabanga asazeewo leero 26 kitegeeza ogw'omukaaga nga 26 ogwo mwezi gumu siba kiri leero 26 gwakutaano omwezi guba gugwako 26 ogw'omukaaga omwezi ogusooka yes kati 26 ogw'omusanvu myezi 2 ogw'omunaana 3 ogw'omwenda 4 ogw'ekkumi 5 ogw'ekkumi n'ogumu 6 tuba tuli mu gwa 11 bwe kiba nti akalulu tukalonda mu January emyezi 6 gibaawo tukwatagana bulungi niera kati kitegeeza interpretation yegamba di lubagenda okunoonya akalulu kuba space y'okunoonya akalulu nayo olina okukola ki olina okugitunuulira kati kiba kitegeeza nti isi ebanga egamba nti akalulu kagenda kunoonyezebwa mu wiiki 2 weeks 2 ku 3 ekinene nnyo kuba kakati omwezi guno gwe tugenda okutandika ogw'omukaaga bw'ogwencrochinga n'oguteeka mu kalulu gwonna kitegeeza ogw'omukaaga gugenze bwe guba gugenze kati kiba kitegeeza ogw'omukaaga bwe guba gugenze kitegeeza nti ogw'omusanvu gwa 8 gwa 9 10 na gumu n'ebiri era ndowooza era oba omalira mu Desemba kati embala yonna gy'okibalamu emyezi 6 weegiri n'olwekyo akalulu kagenda kuba kaddibwamu naye obuzibu obuliwo siraba isi bw'esobola bawa mwezi kunoonya kalulu erina bawa wiiki okusobola okuba nti akalulu ako kaddibwamu erina bawa buwi wiiki okola nti akalulu ako kalakola ki kaddibwamu okusinziira ku manya gateereddwamu kubanga tulaba nti amanyi kuvira ddala nga akalu kano kalondebwa kubanga twali wano tukola ne program endala yali mbwatekamwa ng'agamba nti batuyise mu parliamenti no batuyise mu State House Museveni yatuyise naye nga ensonga yali tuyisize enkulu kaluka na lukoola nga bagamba bagenda mu kkooti biki naye nagamba nti akaluka kubiddwa misana ng'ensi eraba abakoze effujjo mu nyini abakoze effujjo abagamba twala na lukoola mu kkooti kagamba naye ng'oweenaalimu ng'alaga nti singa ng'alaga nti n'okugenda bugenzi mu kkooti bajja kuba bayiseewo nnyo ku ebyo ebyalabikira mu kalulu amanya gateekebwamu kino oba oli abo Mwami Museveni okubayita ababaka mujje mangu mu State House n'ebyayogerwa byonna kubanga nambi asuka gamba amatagenda kuwaaba ate oluvannyuma n'agenda olowooza tekalimwa omukono gwa state amanyi gonna gateereddwamu n'okuva gye tuvudde bezze birabwa tewali kubuusabuusa kwonna akalulu nga bw'okannyonnyodde bwe kaggwa Farida Nambi candidate we NRM n'agamba nti tagenda mu kkooti si kyekyoka kyeyogera yayozaayoza Nalukoola yamuyozaayoza Farida Nambi owe NRM yayozaayoza Nalukoola wa NOP ng'amuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi era ne tugamba nti ekikolwa kyakoze kya bugunjufu kya kisajja kikulu n'amuyozaayoza bw'amala omuyozaayoza n'agamba tajja genda mu kkooti ne wayita akaseera Mwami Museveni n'ayita ababaka b'NRM ku zimu ku nsonga ze baayogerako mwe mwali akalulu ke Kawempe constituency Kawempe North ensonga ezo nga zigamba nti nno akalulu kabbiddwa era nga bagamba bagenda mu kkooti Farida Nambi n'akomawo n'agamba nti kakati ate ngenda mu kkooti process yonna agibaddemu kyalwatu nti waliwo omukono ogw'amaanyi ogwalagira actually ne Mwami Museveni yagamba nti akalulu ke Kawempe takategedde agenda mu kkooti ne kenyina akyogera nti bagenda mu kkooti kati yembeera kati embeera bw'ebeera awo okusinziira obudde obubulayo n'akalulu kubanga at no point Farida Nambi ne tiimu ye ey'abalooya we bagambira nti be bawangula akalulu ako okuviira ddala omusango bwe tubadde tugugoberera mu ntandikwa paka gye gukomye at no point tewali kaseera konna
Farida Nambi ne ttiimu ye we bagambira nti baawangula akalulu ako wabula baali boogera ku polling stations 14 ezaayiika polling stations ezo ffene twazimanya eza abavubuka abaava eri ne basamba obubox ne beetiba obubox ne babwetikka obululu ne babuyiwa wansi ne bakola effujjo lyonna poliisi ng'ebalaba ebatunuulira butunuulizi ne twebuuza ani yali mu interest y'okuyiwa obululu obwo naddala akalunga konna kaali kamaze okweraga nti Honorable Elias Luyimbazi agenda kuwangula akalulu ako ani poliisi yaabwe yinza okuganya polling stations 14 abavubuka ne bava eri ne bajjawo obubox ne babusamba obulala ne babuyiwa obulala ne bagenda nabwo nga poliisi etunula butunuulizi mu ndaba eya bulijjo abavubuka abo poliisi lwaki yali badde batya nti bava kavule okubakwatako nti bava kavule oba bava kamwoja tewali ngeri yonna logic esuggestinga nti kyali kiraga bulazi nti abavubuka abo effujjo lye bakoze kyonna ekibayunula okubayunula kyonna kyali kitegereka butegerekesi nti baali balina ababali emabega ab'amaanyi kyetuyinza okuyita omupango nti waliwo omupango ogw'amaanyi era kyali kipangiga bamanyi tugenda kukola kino kiveemu kiri era awo kiraga lwatu nti ekyali awo kwezo polling stations 14 bwe tuuka mu kooti kanjogereyo katono nga tetunabagenda nnyo mu maaso bwe tuuka mu kooti bw'aba tebalonda polling stations 14 gw'okakasa otya nti bwonna bwali badde bubwo kanso muyizi ye movinga n'alaga buterevu nti bonna polling stations 14 ne baziddira zonna ne baziwa Nambi nga temuli mu kanalukola nakamu ate nga buli omu alonze n'abafunga tubakkiriza balonde n'abali mu SIU bagita SIU ICU nabo nga tubakkiriza balonde nga n'abasibo bataddeko abali eruzira nawalala nabo bajje balonde n'abali nnyonnyonyi nga bafulumya eggwanga nabo bajje balonde 100 ku 100 bonna balonde n'abafunga obakkiriza bonna nga obuwadde Nambi yetasobola kuwangula kalulu ako ekyo bannamateeka ba Nalukoola bakiraga bulungi now kati awo nga feva yaani kubanga mateeka oteekwa okubawo kye bayita probable chance kitegeeza nti omusango bw'ogutunuulira ku probability Mayanja ayinza oguwangula tukwatikana kati kyonna kyali kiraga nti buli mu ngeri yonna Nambi talina bw'asobola kuwangula ne bw'abanga obaze polling stations 14 nga tasobola kuziwangula nti ne babazi nga bwe twogedde kuwali nti ng'azifunye yetacyasobola kuwangula kati ate kooti neegamba nti neesalawo ng'olwaleero bwesazeewo kubanga nalaba no electoral commission yajja okuba obujulizi n'okubako nabyagala ku side ya electoral commission n'agamba nti naye era nga bw'ogambye era naye bwe yagamba nti nga tosobola Nambi ne balabadde nga bamuwadde ng'era bazibaze era tasobola kuwangula era n'asaba kooti ereme kwonona nsimbi za wa musolo nga esalawo nti ekyo kiddisemu okulonda n'agamba nti era singa kiba kikoleddwa kiba kitaddewo kibata precedence nti n'abalala nabo bajja kujjanga mu nkola bwetyo baleete ekyo bwekito nga Nambi kye yaleeta basobola okuddamu okusazaamu okulonda baddemu balonde naye nga tekitwala nsimbi za wa musolo n'obudde bw'abantu okinnyonnyodde bulungi ate nga spirit mwe kijjira si nnungi kooti ensukkulumu okuviira ddala 2 6 2 16 kooti ensukkulumu Supreme Court ebadde ekyogera lunye nti akalulu tekaateekateekebwa mu nkola nnuŋŋamu nti waliwo ebirumira n'okuteekateekebwa mu nkola emenya amateeka
nti era wabaddewo obubbi mirundi gyonna n'akalulu ako kabadde tekaddibwamu naye ng'ate obujulizi bwe buli obumala obulagira ddala ab'ebyokwerinda amagye n'ebirala okwetaba mu kalulu obutereevu abantu okubibwa emiggo abantu okufa obutabala bulubumu n'ebirala okutiisibwatiisibwa byonna bizze bikakasibwa nti bitataaganya akalulu tekalondeddwa mu nkola ntuufu n'akalulu ka pulezidenti kabadde tekasazibwamu kugamba nti kaddibwemu kati bw'otuuka wano n'ogamba nti polling stations 14 ng'olebeddwa okakasa ekkooti ani yaleeta abavubuka abo baali bakolera ani akalulu kalyoke kayiike mateeka ag'omupiira gwenduddemu ebbanga ddene nti edda emipiira gyaffe giri express villa KCC bwe gyayiikanga nga gwakyasizza home ali ku home ground gw'ovunaanyizibwa ku security era gw'obuvunaanyizibwa era wabeerawo embeera yonna ey'okuyiwa omupiira babalwanyi gwe nnyinimu gw'ovunaanyizibwa bwe kyatwalibwanga now bwaba waliwo abavubuka abalese effujjo polling stations ne ziyiika ng'olebeddwa okuziteeka ku muntu yenna ku bakandidate nti kivudde ku nalukoola n'ogamba since wabaddewo okusika omugwa mu polling stations 14 mulemeddwa okateekateeka obulungi mazima n'obwenkanya n'olwekyo kasazizzaamu tekiba kya bwenkanya nga ddi mu Uganda akalulu kaali kateekateekeddwa obulungi mu ngeri y'amazima n'obwenkanya ng'oviiridde ddala ku kawagulo aka pulezidenti ddi n'olwekyo embeera bweti bweri kino kyali kibaddewoko nja kwongera okukola research ne bwe nkuba akafaananyi emabega sikijjukira kye tubadde nakyo mu bululu kibadde emisango egibadde common gibadde gya buyigirize ng'oli talina buyigirize gibadde gya kuba conditions ebbiri z'enkulu ennyo obuyigirize ezo emisango abantu bangi bavuddeyo mu parliament lwa buyigirize obutawera condition endala ejjayo abantu ebadde ya muntu kubanga tali registered voter ng'omuntu si registered voter eyo nayo egisizaayo abantu emirundi mangi ekirala kyo ebadde bribery okugulirira abalonzi nakyo kijjeeyo abantu emirundi mingi mu parliament gye twogerako keesi endala ebaddeyo oli kuloopa nti nabbibwa kakwatibwamu obuwanguzi bwange bwabbibwa nti nze Nambi Farida nafuna omutwalo gumu Mayanja gwe mbadde nvuganya naye yafuna gumu 2 naye obululu bwange 5000 tebwabalwa era ne bazulira ddala tebwakola ki tebwabalwa baddemu ne babalwa gwe n'ovaayo tukwatagana ono n'ayingira oba bw'oba toli registered nga tebakuwandiisa mu butuufu era naawe ovayo w'okubiri n'agenda ne kino baaloopa kye bayita compliance amateeka gaateekebwa mu nkola nga akalulu kagenda mu maaso ttiimu ye Nambi Farida teyaloopa nti nno bagibbye teyaloopa nti yewangudde yaloopa nti akalulu tekaddukanyiziddwa tekagoberedde mateeka tekabadde ka mazima na bwenkanya ekyo ekyayogeddwa era ekituleetedde omusango guno kya bulabe nnyo kye tuzze twogerako nti akalulu tesika amazima na bwenkanya naye Mwami Museveni ate n'alangirirwa nga wadde akalulu sika amazima na bwenkanya nga kooti ensukulumu yeegambye neegamba nti obutali mazima na bwenkanya tebumala bulungi weebuli ne bulina okuzitoowa ennyo bulina okuba nga bwa muzinzi naye nga kooti ekkiriza nti weebuli kati obaloopa wano obaloopa beezinze ku polling stations ne 14 nga bagamba nti akalulu n'olwekyo olwokuba polling stations 14 tezaabalibwa
si nsonga bulubumeko obuvaayo tekaddukanyiziddwa ku mazima na bwenkanya. Tuli ffenna kati awo kyebaloopye yabadde mu mateeka olwo kye bayita case strategy. Case strategy kitegeeza nti bw'oba oloopa omusango olina okumanya ogenda kuloopa ki. ogenda kuyitawa neyanziza ogenda kuyitawa okuloopa. Kati strategy yaabwe yali yakuloopa nti tekaagoberera mateeka so si numbers. Wano mu numbers baatya kuba bw'ogoberera nambi yali nga kumpi mu 6 n'ekintu nguli yali mugumu n'ekintu kubika mu kubisaamu emirundi 2. Honorable Nalukola yali mugumu kitundu n'ekintu utwala gumu n'ekitundu nga gugenda mugumu 6 ng'ono ali mu 6 kakitegeeza nti numbers zaali ziraga ekyo ekiriwo. N'olwekyo bo ne baloopa non-compliance ey'amateeka. Non-compliance eteeka mu position wadde tuli mu kaseera kazibu akongera okutuyamba okulabisa gavumenti yakono nti bwe bituuka ku byabwe nga bagamba amateeka tegaagobereddwa ne twebuuza amateeka n'agateekesa mu nkola. Gavumenti oba Nalukoola kuba bw'ogamba nti EC yalemeddwa kubanga EC naye etuuka ekiseera nayo nefuna obuzibu butya si ye controlling security si ye controlling ba DISO RDC GISO si ye ba controlling abajati si ye controlling jati. Kati bw'ogamba nti ekimu ku byaleeta obuzibu era kituzaayo kubali baminisa bye baali boogera nga babbalamu abagamba nti jati yali ekolera Nuupu. Ojjukidde? Nzijukira bulungi. Abanuupu baali balina amayinja bakuba abantu. Bajja ne loleza amayinja nga musanvu. Buli omu mu nsawo n'amayinja. Kati era nti Nuupu yaleeta obuzibu. Oli ne yeebuuza nti naye jati yafuuka ddi eya Nuupu. Kati bw'ogamba nti abantu baakubwa emu nga ku grounds ezabadde ku ssaadi ya Nambi. Baakuba abantu, baawamba abantu, baatulugunya abantu. Ffenna twakiraba akalulu kaalimu omusaayi. Ninga kukulembeddwa jati. Eyejjanga neekuba si balonzi bokka, si bayise, si bakeetabyemu, ne candidate. Nalukoola yakubibwanga yakamala ku nominatinga. Ne bamusikambula ku boda ku piki. Ne bamukuba ekigo wansi. Ne bamuwambula. Ne bamuswaza ng'ate candidate. Twalaba abaana be baakuba ne babamenya amagulu. Abaana ne babuzibwawo. Ne mubeeramu buli ffujjo lyonna lye wali olabye nga jati yeekola ensonga ezo. Jati kitongole kyali badde kya byakwerinda ekyali badde kidiiringa n'abantu abazibu ennyo abatujju. Tukwata naye kyajja mu kalulu nga kikuba bantu bayimba bantu bazina mazina olw'abakandidate baabwe. Kati effujjo eryo lyonna eryakolebwa bwe tulitwala mu polling stations 14 ezoogerwako. Polling stations ezo 14 ezitaalondebwa kubanga abavubuka bajja ne bakola effujjo ne basambasamba obubokisi ne babwetikka ne baggalawo polling station nga jati etulina butunuzi oba nga poliisi etulina butunuzi. Twewuunya kwewuunyiza nno ddala. NUP ne Mwami Nalukoola kiki kye bazaako kiki kye muzaako nga NUP ne Nalukoola wamu? Sinze mwogezi wa Nuupu ng'omuntu wabula ndi memba wa Nuupu. Kyendowooza tujja kuba tufuna communication Nuupu kyegenda okuzaako n'ebyo bino wammanga byendowooza. Mukulu Mayanja nze ndi trained okulaba ekirungi mu kibi n'okulaba ekibi mu kirungi bwe mansazeewo. Okusinziira ebintu bwe bitambula tulina options eziwerako.
kinaasinziira ku bakulu kibajja okuba nga batugamba. Option 1 tuyinza okukola apiiru. Ne apiiru bw'ogikola olina ogibaza okusinziira emisango gy'ebyobululu batera okwanguyirizaako. Osobola okukola apiiru ne bagisalawo mu wiikisi 2 kubanga bamalirivu. Osobola okukola apiiru ne bagisala mu wiikisi 2 kubanga mu apiiru tokkirizibwa kuleeta bujulizi bupya okugyeko nga kyetaagisizza nnyo. Onakusigala ku bujulizi buli bwaleta mu kkooti eri naye ng'ogamba obujulizi buubuno ne mu kkooti eri gye nali baasala bubi. Buno obujulizi yabuziimuula ne bwaliko ku fayiro yabuziimuula. Buno obujulizi teyabwevaluatinga bulungi kubanga ebigambo bye bakozesa biba bibiri. The land judge erred in law and fact. The land judge erred in law and fact. Kitegeeza oteekwa okuba n'ebintu bibiri nga facts zino zata evaluatinga bulungi omulamuzi oba ng'etteeka lyataataputa bulungi. Biba bintu bibiri. Naye obujulizi baati bagenda kukkiriza kuteekako obujulizi bulala okuggyako mu exceptional cases. Now olina kujjizaayo obujulizi obwo ng'ogamba teyataputa bulungi tteeka. Kati ate wano nga ye agamba yeeyambisizza 8 section 80 ne 82 yeeyambisizza 82 4C ne 82 6C. Kati bw'aba ataputa ezo gwe zolina okulumba nti okusinziira obujulizi obuliwo teyabwevaluatinze bulungi n'etteeka kulitaputa bulungi. Nekitegeeza gwe mukisa gw'ogusembayo. Amateeka agafuga obululu tokkirizibwa kibata appellate court. Appellate court kitegeeza kooti ejulibwamu. Kati mateeka ga ebyokulonda okoma ku kooti nkulu high court gy'okoma high court. Kati bw'okola apiiru mu high court kitegeeza ebivaayo oba onokuba omweteefuteefu okugenda nabyo. Ng'ate kooti katuni options. Kooti erina obuyinza okugenda n'ekyasaliddwawo kooti eya wansi. Ekyo kimu. Kooti eya waggulu erina obuyinza okugenda n'ekyo kyasaliddwawo kooti eya wansi. Erina obuyinza obiziimula n'ebiteeka ebbali n'ebigoba. Erina obuyinza okuwa position yayo empya n'egamba kati okusinziira bwe tukalaba Nambi yawangudde. Kooti bw'ogenda mu kooti mu high court esobola okutunya options ezo zonna. Tuli ffenna omukisa gwe tulina guli gumu. Abaatulonda balonda Honorable Nalukoola bonna bakyaliwo. Nze nga tegusuulwa ŋŋamba tuddeyo butwefuke mu kalulu. Tuddeyo butwefuke. Teri kuzira tukayingira ekifuba tuddeyo e Kawempe North. Kooti egambye kaddibwemu. Tuli banyiivu, tuli banyiikaavu, tuwulira ennyiike ey'okufa n'okuwona. Ne mu bugigi obw'amaanyi nze nga tegusuulwa mu kulaba. Tuddeyo tukalumbe. Kubanga apiiru ejja tutawaanya. Ffenna tuddeyo ffenna kama mbaaya tudde ku ground Kawempe North tuddemu tukabatipe buto. Yenkola yokka. Tuddeyo zaabike buto. Okusinziira ku byennyonnyodde era n'ebikoleddwa kubanga otugambye wali tuzogoberera n'enkweso nezibadde zikolebwa. Lwaki olowooza mwalize mu kalulu? Kubanga bwe tuba nga gavumenti kati tugesa wazinenda n'obuyinza ogambye n'oba kati bubasobola okwagala okukozesa okulaba nga ne bwaba nti apiirinze nti ne bwaba obwangu obusobola okukozesebwa okulaba nga apiirinze bagisala mangu ogamba nti ddala ddala byali bifu. Lwaki omuntu aba ayinza okuddayo mu kalulu akafaanako bwe katyo? Omuntu bw'ekikulanga ekyo wakwemukira. Amazima gali nti kye baagala tutamya byabufuzi.
era amazima gali nti tulina obbalabisa tulina obbalabisa bongera okukunama y'ensonga yokka lwaki tulina okaddamu tugende wali tulombe tulina obbakunamya twongere tubalabise kubanga tugenda kaddamu ate kabeere kangi nnyo era tulabe kye banaagamba ensi yonna ebategeere ebatende ebalabe bulungi nti basalawo ekitali ky'abantu etali wiiru y'abantu y'ensonga laki tulina okaddamu ate nabumalirivu kubanga tulina okulaga ensi eno obukyamu we buli tulina okulaga ensi eno obutali bwenkanya we buli ensi yerolere erabe ekigenda mu maaso nolwekyo nze ekyo kyogera nga nze sinze mwogezi wa Nuupu siri mwogezi wa Nuupu nimba kubanza akalulu tukaddemu tulina okgenda ku ground tuddemu twabike nabo 100 ku 100 tuddemu twabe n'ebyo ebirowoozo byange kubanga omusango gwakasalibwa essaawa 2 n'olwekyo ebirowoozo ebyo byange ng'omuntu kubanga nkulaze option zonna nkulaze nti apiiru eyinza okuleeta obuzibu obudde butono bajja gisalira mu wiiki emu oba wiiki 2 babe nga bagisaze kati azzeeyo ne tweŋŋanga ne twongera obbakunamya obbalabisa kuba kye tusobola kyokka bbalabisa tewali nnyo kyamaanyi tulina okuddayo tubalabise engeri omusango gye gubadde gutambulamu ebbanga lyonna kubanga nalabako kawulumu n'omukyalo yonnambi nga nenya bapuliida be gamba nti wano bankoze bubi so kati bali bati bakola bwe bati kubanga nze bwe najja mu Kaguli okwewozaako baloya banalukola bankunya ne sekunya yenna ne bampisa bubi nnyo ne bandeka nga nze nanyenje buse naye ate kakati bo batuse okunya nalukoola bagize bamusagisiza bazaawo tebalina kyemuzaje kale ndi disappointed nnyo nga mukyalo oyo ayogera Nambi n'ebirala bino ebize bigulabikiramu waliwo abajulizi abaasooka okuba nti nno ate bamuyiwayo ne badda kusaidiya nalukoola bwe bafuluma baloya be ne bagamba nti ate nalukoola yebaguliridde n'ebirala ebize bibaawo nabalabe baze babuuza nga bagamba nti bali badde okatemba muyitirivu nnyo babatadde nnyo ku bunkenke mu kujja nga ogobera omusango guno obadde ogulaba otya engeri gye gubadde gutambulamu omusango guno baloya bannambi nga kye twagambye kye tuyita case strategy approach yaabwe teyali ku biki byaliyo approach yaabwe yali ekulaga nti akalulu kaalimu ebirumira era nja kusooka okwongera ndoza okola research keka nakasoosa okulaba nga bo bagamba nti akalulu kaalimu ebirumira nga tebagenze ku nnamba ani awangudde kalulu now mukyala Nambi Farida kyeri agamba nti ye bamukunya baali balina omukunya bakita cross examination now kino examination in chief esooka kibaita examination in chief kuba kuteekateeka balooya bo nga be bakwebuuliza ebibuuzo inawe obanga anarrating a story kyekyabaddewo neekolebwa looyawo nokyo tosuubira nnyo kajojijoji w'ebibuuzo naye kiba kitegeeza gwe bw'omaliriza saidi eri adverse party saidi eri eba n'omukisa kati okutwala kibayita cross examination ng'oli mu Kaguli cross examination kitegeeza balina okukunya balage kooti ebintu ebiwerako one nti oli mulimba toli consistent olina obukyayi oli mugule oba muwendule byeyogera tobitegeera obujulizi bwo tebusobola kutwalibwa nga nsonga kubanga ekisooka olina obukyayi oba toyina bukugu oba busobozi kusooka kuwa bujulizi obwo oba rekodi yo bw'ozojja otambula obadde muntu wakacwano nnyo ng'oli mulimba n'ebikikula ng'ekyo kati babeerawo okukubamu bituli nga kibagenderera obujulizi bwo kooti ereme butwala ng'ekikulu kati bw'omalirizaawo ekyo kibayita cross examination nga bamaze okukubamu ebituli bakuyenje budde ofuse bulere yes waliwo kye bayita re-examination lawyer wajja n'akuzza engulu tukwatagana n'agamba nti mwami Mayanja bakubuuzizza nti waliyo lwakutaano n'ogamba nti ye
kati mu ekyo loyewo kyabayagala kendeeza ku damage nti badde bakubyemu nnyo ebituli n'ebituli ebimu babikubyemu lwakuba tobadde mukugu ebituli ebimu babikubyemu kubanga bakutiisizatiisiza ebirala opakuse noyogera ebitalina kubanga oyogera bakuzza engulu basobola okutereeza nti wano yabadde ategeeza kino wano yabadde ategeeza kino kuba basobola okubuuza nti ddala oli mukazi n'ogamba nti ndi mukazi naye nga mutuufu toli mukazi kati baddemu ne bagamba ye ddala mayanja oli mukazi oba oli musajja n'ogamba ndi musajja kati kooti ekikkiriza okuba nti wali wabadde ensonga tozirabye mu butuufu bwazo tukwatagana kakati okubuuza ebibuuzo ne bw'otakunnye nnyo ne buli waba obuuza ebibuuzo mu kooti oteekwa okumanya kiki oyagala kooti etegeere kiki oyagala efune kuba kati bwe ŋŋamba nti mayanja watta omuntu ne nkubuuza ekibuuzo kimu nti omusajja gwe watta yakwagalira omukazi n'ogamba nti ye songerako kibuuzo kirala mba maze okulaga kooti nti walina obunyiivu obukyayi wali oyagala kuwoolera ggwanga kubanga ono yakuttira yakwagalira omukazi yensonga lwaki wajja nawe omukoleko obulabe kati mba sina kwongerako kibuuzo kirala kuba kye mbajagala okulaga nti walina obukyayi obulabe wali oyagala kwesasuza kati kitegeeza ne bwoba tokunyiiza nnyo muntu ne gwe kiki oyagala okulaga kooti era singa olaba omusango ogwo waliwo ekibuuzo kinene ekyaleeta kinaba kye baabuuza sayidi yeeri nga bakibuuza Honorable Nalukoola Honorable Nalukoola akalulu ako kaali free and fair kyagenderera gwogambe nti tekaali asobola okufunayo kyayagala nti saba omulamuzi olaba nono yennyini agamba tekaali free and fair abaakumaze tukwatagana kati olwokuba oli munnamateeka ate n'emukugu aba amanyi nti bw'obuuza kino ekibuuzo oba otegeeza kino tukwatagana era oli bw'abuuza era ebibuuzo bye yabaabuuzanga gwe wakubibwa mu kalulu ako nga toli kandideeti n'okubwa kati nga tolina bw'okiddukamu nti ye nakubwa aba ayongera kuzimba nti akalulu tekaali kamazima na bwenkanya era tekakwatibwa mu mateeka nawe kyabazimba naye okuba nti ono aba looya munne nga naye mukugu aba amanyi bw'asobola okuddamu nawe ye challenge yali mu kalulu ako ye challenge yali mu kalulu ako nawe kati enjuyi zombi okusinziira bwe ndaba nti bano ekintu kyali kipange okumala akaseera era bakipangira mu kuyuwa bululu awo polling stations 14 awo wekyayiikira gwe gwali omupango gwabwe paka wano tuusa olwaleero okusinziira ku nsala nga bwebadde nenkanya kusajja Nalukoola ne Farida kubanga okusinziira ku bibadde bira mu kooti nebadde birabika enwabweru kati nze ndi mu bantu ba bulijjo ndi mu bantu ba bulijjo aga nti Nalukoola alabika nga akyatwaza ekintu naye okutuuka ate ku musonga negubanga gwefuula ate negubanga gumumegga bwe ntulirira omusango guno gubadde gwa mankyolo gubaddemu kyekubirira mungi kubanga gye twatandikira nakugambye nti kino nze nga nze mbadde sinakirabako kuba kye tubali tulwanagana nakyo bbanga ddene nga Supreme Court kyeyogerako now okusinza bali kye baaloopa nga bwe nkugambye baaloopa nti no akalulu tekagoberera mateeka kati mbuntune y'ebintu oludda olwaffe olwaba kanso Muyizi kanso George Musi bonna tiimu yaffe yali yeetunuulira ekintu mu kanso Alex Luganda tiimu yaffe yali yeetunuulira nti ne bwali badde obulu bw'ogamba tebwabalibwa era waliwo olutalo ne bw'obuddira bwonna n'obuwa Nambi tawangula yali argument ya tiimu yaffe y'abannamateeka nti bwonna ne bw'obuwa ono Nambi tawangula ekyo kyali kituufu Nambi teyakiwakanya ne ttiimu ye teyakiwakanya yabalooya ekyokubiri kye baayogera nti polling stations ezo zonna ezaayiika kandideeti waffe Honorable Elias Nalukoola talinaamu mukono mu kuyiwa kalulu ako ekyo nakyo kooti yakikakasa
ekyokusatu tewali bujulizi bulaga nti ne baba kubala bululu obwo bwali bwadde bwa Nambi tukwatagana kubanga bwali bulaga nti eno yonna yonna Nalukoola zaawangula era naawe yali wakuwangulirawo ate jjukira Nambi yatugamba akalulu bwe kaggwa mbu Electoral Commission yo yasigala ebala obwene bugenda nga bulinnya ate wa Nalukoola Serengeta musango kyogwo gwe wali olabye Arsenal ng'ezannya Man-U Arsenal ezannya Man-U omupiira ne gugwa Arsenal guwanguddemu bwereere abantu ne baddeeka ate mbu yo FA nesigala ng'ebala golo za Man-U ne wayita olunaku negamba nti Man-U guwangudde 3-1 agolo eno gye basse yabadde entuufu eri Man-U nene offside nayo yabadde entuufu yakubye omupiira guba ku ango ya wali golo yabadde yakuyingira nokyo gwawedde nnyako emu Nambi kye yatugamba Nambi kye yali ategeeza nti akalulu bwe kaggwa ne isi n'emala okabala negamba Honorable Nalukoola nti yakabaze Nambi agamba mbu yamala n'addayo akakatemba tandika kabala buto ng'ate ka Nalukoola bwe kaserengeta ye Uganda mwe tuli kati kalulu nabakyako ke tubaddemu kalulu nabakyako gwoba obulinnya butya nga ffe tetuliiwo ye mubala butya nga ze bamala n'okunnangirira n'obulu ne buvaawo gw'oli okirabye nti omwana ate muwummudde ne lipooti bazifunye bwe bamala ogaba lipooti ate obubonero ne busigala nga bulinnya makisi zo nga zirinnya bulinnya kati ebyo byonna bikulaga nti akalulu ekigendererwa n'ekiruubirirwa kyabadde kyakuyiwa akalulu kano kulaba nti baagala kulangirira owaabwe so yembeera eyo kino kitegeeza kinaddala nga tugenda mu kalulu ka bonna ka 2026 bino ebirabika mu kaseera kano bitegeeza ki biraga ki njagala okutegeeza bannayuganda bonna nti omusango gw'ekawempe teguli ku Nalukoola guli ku buli muntu yenna munnankyukakyuka gavumenti yene badde ina akakodyo kamu kakusiga fiya mu bantu nakubamala busuubi tebagenderedde Nalukoola ng'omuntu baagala tumala mu maanyi baagala tuleme kwetaba mu kalulu kaddako ka 2026 baagala tuyongobere tugwemu amaanyi tuleme kwetaba mu kalulu nga buli omu agamba ne bwe naakalonda bajja kulangirira gwe baagala batidde nnyo namba ze zaagala okulonda akalulu kano yensonga gwe musango guno baagala tugwemu amaanyi tuleme kukeetabamu ate nagamba buli lwotalonda ng'oli munnankyukakyuka oba okawadde NRM kubanga ojanguyiriza kukiitana keyali badde bba egenda kwanguyizibwa saate tulina okukayiwawo ku bungi kati ensonga eri nti teri agenda kugwamu maanyi tuline Honorable Nalukoola tukyali naye tuddeyo naye Kawempe wali North okupepeta akalulu era tugenda kalonda mu maanyi tetugenda kugwa maanyi tugenda kusigala nga tukalonda kubanga buli tugwamu amaanyi kyayagala kimwanguyire kubanga mulimu area z'amanyi talinawo kalulu nti awo Kawempe saagala balonde njagala bagwemu amaanyi nga terina omwalonda alonda kalulu kinyanguyire NRM okuba nti gaapu eba ntono balyoke bakabbeko najjukira tebaddanga ngulu akalu ke twaba ku 220 tebaddanga ngulu akalu ka 2020 muke mwaba kuba tebaddanga ngulu bonna baagala kuluna okufana kuwona era kino kitulaga gye tulaga ne tetugenda kugwa mu maanyi tugenda kujja mu bungi era tukalonde tubakunnamye tubalabise okusinziira kubanga wano Electoral Commission kiraga nti oba oli awo yeevunaanyizibwa obutateeka kalulu mu ntegeka nnuŋŋamu omulamuzi mu kusala bagambye nti buli omu avunaanyizibwa ku kositisize tekuliko nomagana kuliyira munne buli omu yeevunaanyizibwako ye ng'omuntu lwaki bwebanga Electoral Commission yalemererwa lwaki Electoral Commission teriyirira abantu bano bombi amateeka gaba gagamba gati awo anti byonna biba nti isi eba ekoze omulimu gwayo
Electoral Commission yo si yaleeta basamba of box. Oh. Si yekulembera bakole fujjo. Nayo tebalinaako kye bakolera. Naye ekola kyesobola. Ne terina buyinza buleeta poliisi, buleeta jaati, buleeta magye. Kati awo wali obuzibu. Nti isi okusinziira omulamuzi bw'agambye nti buli omu yesasule kosti ze teri gwe bagenda kuliyirira. Kati isi wano mu kulaba okwayo yeegamba nti kubanga isi yagamba baleeta agavubuka gakawuula ne gayiwa akalulu. Kati isi yo yalikoze eki? Terina security. Ate security ey'okubaanyi. Kati isi yo begenda kukola ki? Eba terina kyegenda kukola. Kakati otogeresawo zino nga bwe balangiridde Nalukoola abaavaayo butereevu mu paalamenti oba apiirinze agira nasigalayo nga bawuliza paka apiiru lwemala okuggwa. Bwakola apiiru agira asigalayo paka bwakola apiiru asigalayo paka apiiru lwekola ki? Lweggwa. Bw'aba tokoza apiiru kiba kitegeeza bano bagenda ku moving very fast. Bwangu nnyo. Tebakusazesanga mukaaga awo. Bawandiise dda kati bayinza n'okuba bawandiikidde ne sipiika. Nga bagambye dda ne EC ewandikire sipiika. Nti etaliiyo. Kati bakwegendeza babulabe. Tudde mu benefits ezifunibwa mu maka paalamenti. Singa okulonda kuno kuba kuddizeemu Nalukoola n'awangula era ddamu n'afuna ebibiri eby'emmotoka awo. Anti kisi oti nti bwaba akoze atya? Bwaba kati in case nga tuzze nga kazzeemu okulondebwa naddamu n'alondebwa n'akawangula ye kennyini ye Nalukoola ti azze mu paalamenti kubanga jjukire yafuna ebibiri eby'emmotoka. Singa abazzeemu n'alondebwa nga nti Nalukoola azzeemu tumulangiridde akalu yakalidde addamu n'afuna ebibiri by'emmotoka. Bw'aba avuddeyo mu paalamenti nominations nezigulwawo buto. Kuba teriteeka ligamba nti abo bokka abeesimbawo balina okwesimbawo. Kati omuntu yenna wa ddembe. Ne Moses Nsereko waddembe okudda. Waddembe okomawo. Waddembe kati. Aganaga waddembe okudda. Waddembe okudda. Luswa luyombya. Tayali. Mama Diosa. Ebibiri bino Nalukoola baddamu singa abawangudde akalulu. Baddamu ne babimuwa eby'emmotoka ne bamuwa ebirala. Ekyo sijja kulimba. Ngende kusooka kinoonyerezaako. Ansa yakyo sigirina bulungi. Kinemyo okutaputa. Ninjagezaako kinoonyereza mbuuze kuba nsingako ndi ndisobola okukiddamu obulungi. Naye nga kyendowooza ate bw'aba omulala. Kati bw'aba omulala ng'afuna. Bw'aba omulala ng'ajja kufuna. Kitegeeza ne Nalukoola aba alina okufuna. Naye aba alina okufuna. Bw'aba ng'omulala omupya ajja kufuna. Kitegeeza n'onna naye aba ajja kufuna. Ne simanyi interpretation kubanga buli tteeka lyonna liba ne exception. Buli tteeka lyonna lyonna. Buli tteeka lyonna lyonna liba ne exception. Kati exception eyo simanyi bagitaputa. Naddala nga Nalukoola azzeemu n'awangula akalulu. Simanyi etteeka bwe bataputa awo. Nja kusooka kwebuuza ku bansingako then nja kuba nsobola okunnyonnyola abantu. Kale naye nga akalulu ka Nalukoola bwe togere essaawa zino kooti emaze okumugoba mu paalamenti nga bagamba nti bingi bitatambula bulungi kalimu ebirumira so y'ensonga eyo nego otugambye nti no tyatawanyina genda mu apiiru just mwawule bwawuzi ngoma mwawule emizindaalo bafotosoje nga tubaziteekemu n'abakulembeze bonna ziddemu zivuge. Tuddemu tutunke. Zivuge bumu. Tuke tubakunnamye. Tuke tubakunnamye bulungi. Bwe tumala obbakunnamya tuke tubalabise. Kale katumaliza wano sebo toyanzanyo toyanzeege alobaka botwadde olunaku olwaliro ku nsonga eneguddewo tuzze bukubirire byebyo tetuyinza kwongerezaako awo nze Geoffrey Mayanja wabula okwongera okusaba munnaffe atanaba okusubscribinga kw'Emboozi mu UG okanyigeko awo tubeere nga tutambulira wamu side awo sharinga tubeere nga tutambuza emboozi zino buli kimu kirala tubeere nga abantu bakifuna nawe kenyini kibeere nga kituukira ku ggwe side eyo. Kale tukwogeza akaseera kalungi mbeera bulungi.